industry buli omu wamu n'abantu bosinga okukwatagana nabo kati kabakonze ye muntu kubamu abanyanguyira buneetaagayo kino oba neetaaga bayimbi bannange kumbeererawo kabakadduka misinde katamanja nnyo gwe kyobumanya simanyi na kyenyinza muwanze. Okay, kakati away from Kabako's press conference katukuuzeko ku bulamu bwo. Kivulu kya Kabako tusooke tukibajjukiza. Okay, so kwa kivulu kya Kabako kiri ennaku z'omwezi nga 8 Novemba. Bambi mwenna abawagira Feffe Bussi n'abawagira abayimbi bonna. Kabaka amaze emyaka 10 atakozesa energy mungi ffenna gwe tutakozesa. Abazaali mumuwagire ku lw'ekyo amaanyi ateeka mu mangi bambi. Ate nga Kabako kyali wa kabi si wambwa emikwano mugira bajayi nate yeeyisa bubi ate n'abawagizi ababeereramu tumuwagire ennaku z'omwezi nga 8 Novemba tuli wano ku kalenda. Okay, waliwo ebiyitingana ku social media nti gwe ne mama sita mwayawukanye. Neera n'ebyokweyagala byayitingana buyitingana. Kyeki kyotegeeza? N'ebyokweyagala nabiwuliramu mutwazadde mutweyagala mutukola ki kati n'ebyo nabirabye. Okay, wabirabye obyogerako ki? Oluvannyuma lw'obiraba sibyogerako banjigiriza obutayogera ku buli kimu. Ani yagobye munne ku mwembi? Ate nga nkugambye sibyogerako naye nga wamma abantu oba mbagambe ntya ogezaako n'ofa kubikwatako. Okay, tetusobola butakubuuza kintu kino. Ian Pro mumanyi otya bannange? Katono nnyo